Marcos Fax 256 olunaku olwaleero tubaletedde ekyenjawulo tugenda kwogera ku kibadde kikulumeeyo naye nga tolina kikunyonyolera bulungi waliwo ensonga ezimu z'oyagala omuntu alabe naye nga si ggwe abyogedde nga waliwo gye kiyitidde naye omuntu n'akiraba connection. My beautiful name is Trace May nga sirinzekka olunaku olwaleero ndi ne munywanyi Kabyanji Amanya gange nze Nakazi Susan omwana w'emmamba omubwati. Ab'emmamba nga bangi. Naye ng'olunaku olwaleero tugenda batwogera ku nsonga why broke relationships do not last oba why broke guys are left out, why they are dumped. Tugenda babetwogerako olunaku olwaleero. Tugendako ensonga zaffe ffe nga ffe n'ezimu nga ziri kind of personal naye nga gwe nawe olina ensonga tuyinza ogikoonako tomanya tugenda batandikirawo. Susan, njagala gwe nga gwe could you date a broke guy in the first place? Nga takulimbye nga zenga bwali omanyi waliwo ababeera abaavu naye kale olwakweka just to win you n'ayagala akibuzeebuza ate abamu just babeera bakikola kweraga nga mwavu n'abateeraga he's trying a way engeri gy'aba kufunamu to win your heart oba abasinga bakola ebintu neyeewola obuvaazi neyeewola emmotoka neyeewola buli kimu but background nga mutufu mwavu. So we are talking about this guy as genuinely no mulaba nga naye mpale nywera mguwa. Would you go with that guy? Personally, no. I wouldn't. Why? Nze nganze omwala mbeera ne basic needs enjagala nganze in my life. So when mba nzagala ate nga gwe tosobola zituukiriza then why should I go with you? No. So abantu bangi babadde mu relationships bweziti in fact asobola ogiyingiramu in the first place because oba okyali muto sometimes ga needs si nyingi you enter into these relationships but fena tukimanyi nti the more time you grow the more the needs so ngenda tuka ekiseera nga nina bye neetaaga. Of course I've dated you for 2 years ng'oli mbwavu but I was also being taken care of by my parents. Nawe mwenyini nyini ate nga weteeka mwezi of course oba olina ofunayo no yeah. Okay kati senga obeera nono guy nga ogubidde obwavu bwe bwonna obugubidde so you get someone else who is better than this guy what would be the best way? Because buli omu tagenda kitwala engeri gy'okirowooza gyagenda kitwalamu tuyitemu mu basisters balamu baffe tuyitemu mikwano tuyitemu nnyazalawo yennyini omugambe mukwano mutabani we nedda muleseewo lwa MBC Nazala totawaana kubanga ajja kulowooza mutabani we omuleseewo lwa bwavu wali oyagala ssente z'atalina. No, sometimes abawala bali different gwegenda sanga omuwala omu nga akyali waabwe bazaddeyo bonna they're both working enyumba si yakusasula emmere bagiprovidinga so the only fact gyalina okubeerawo kukola ki kuprovidinga love to you talina kinene nnyo kyalo ate osanga n'omulala ngena different situation alina different story you're taking care of the mother the father the tuition the what nga kwegamba alina ebizibu bingi atuka ekiseera nga mukwano tokyasobola bisustaininga nga newe mba ngambye kuguma naawe I'm going to end up cheating for money. So it's actually the best way to do it is to break up officially. Mbadde njagala okugamba nti kale go decide nze to leave your boyfriend your man because rasent naye ojoddukidde nayo bakola nkole mukwano zigenda kakana nazo zikoze ki ziweddewo or anything oyo azikuwa asobola okugwa ku accident or anything as in anything just anyway God forbid akyogera bagansi yakyeta naye nze n'omwavu wange gwe ngumidde naye okimanyi we can also make money. That's if sagala te mukitwale nti abaavu mbawolereza nnyo that's if omusajja naye ali kukola ki ali hard working ali promising not being in your comfortable zone n'obwavu byo ogamba like the way you're hustling hustle tetugiraba hustle teyeetaaga kwongerera mbu you're hustling we need to see it like okay nze nsobola okuguma n'omwavu but at the cost of ondaga nti you're trying ogezaako okulwana okuva mu bwavu buno kubanga we believe it waliwo obwavu obutagumiikirizika
buno obwagundi eyulise bokisate gitunge waliwo obutagumiikiriza olime no season eyinza okukwatirayo nekuyamba naye tene nze sisobola kufiira ku nkumbi lwa musajja amukuba buloka waliwo emirimu egimu gyogamba ngaakole n'omwami wange naye abasajja beerabira musajja ayinza okwerabirirawo nze nowe gyengenda kupatikana mu mirimu ayinza obutakyuka si buli omu tyakyuka naye sigenda kukola nnyo mbukola na musajja ebintu bajja banfubutule mu bintu gamba naye okugoba mu mwenye ati so gosazewo to live your mind because mwavu gwe toliko kigamba nti ali promising oba as long as ali mwavu ogenda mulekawo nawe oyagala ali profesi tetukanyi fine oyinza okuba ne sente naye okubeera ne sente tekitegeeza nti wamalayo of course oba olina okukipinga ng'okola ng'oyongerako kwezo z'olina kubanga omanyi buno obulamu buli full of twists and changes kati tomanya kinaatuukawo olunaku lwonna yourself aposigazayo zo ekikututte okimanyi ono omwavu oyinza ebba wamwagala n'obwavu because eja genuinely nakukwana n'obwavu we n'omwagala so you were there because of love naye kati ono omufunyera because of the needs either for love or yegwa akkiriza nti love is built because of due to the time you've spent with a person love ejja feelings zijja tomanya kibayo in some people na building a feelings era oba ogenda lumu feelings nezijja lumu ne sente nedda maama tezijja lumu stop by ebintu tulina bikwata mpola bwezigana ng'ovaayo because you can't stay in a relationship nga tewali love sente zibaawo abadde bali abazirimu nga ye kasente kayaga bakikola bati because there is no way zijogena kugera kale musonga musajja talina omu yekka nga alina bangi ono wanjala ono wa airtime no abayina abo ab'enjawulo wabeerayo particular person gwayagala naye ngamba this marriage nga waliwo sente wayingira lwa sente tewali laavu kati omutuuka mu nsonga ziri feelings ozijjawa ati wajja lwa sente obanga komando lwaki nondawo sente oki okusinga omusajja so ekisooka sente egula kyonna kyoyagala osobola okyetuusaako nga olina sente oba tolina sente osobola okyetuusaako tosobola bw'oba tolina buvunaanyizibwa gwe nga Susan oli ku campus wesasula tuition nti olinayo kaganda kukeetaaga amata nga tolina buvunaanyizibwa ddala lwaki oba togumiikiriza munno lwaki oba omulekawo lwabaavu tuwayo ensonga ngaza bamulekeko pesi yesotinge afune sente nati ekyo kiba kimuwadde ekyokukola ki ekyokuyiga nti egamba gooba omukyawa tolina nsonga gy'omuwa nti nkulesewo lwabwavu osaakukumiikiriza wabula okimukuba point blank kulesewo nedda ekyokumukuba mwana wabandu ononyaffe tolina bikwata mpola olina omutuuza n'omunyonyola n'omuweesowa n'omugamba you know what fine kulekawo lwababavu naye ensonga went abc n'oyongerako reasons lwaki babalekawo emwe baki needs ekirala tomanye naawe peer pressure yes asobola okuba nti alina mikwano gye nawe mwenyininyini ng'olina mikwano gye ng'olaba oli boyfriend alina sente you feel comfortable nokwegomba bali bawala begomba nnyo oli nalaba gundi yasibye enviri nate nawe ewulira oyagala lwaki oba teweesonyiwa gino emikwano egikuleetera okwegomba than okwesonyiwa omusajja because wona abeesonyiwa you're going to feel like you're loved, you're going to feel as if sente wezinenga in actual sense sente nezibira ebikwano ekyo bikigenda balabienolaomera of course nze nabaganda nsobola okubeera ne the poor guy but promising not to be comfortable so twagala tulabe ngeri ki gy'oyinza omutuukiriramu you've decided you're living wali akuperereza alina sente but you're looking for a way
jogendo mutusaako that break tinkuchaye but ngasimugambye nti njimuwadde otya tegezaako tegeeza osuzani wa kimugamba oti nze nkiyisa omuntu ali close naye abamu bakyusa ebigambo era atuuka eri nonda omuntu gwenesiga tugeze oba brother we nga nkimanyi ate si bonnabonna nti oba mikwano gye nti bonnabonna nedda mbaako omuntu gwenesiga nga nze nengamba mwesiga kamugambe oyinza okuntuukirira nekugamba gundi sigenda sobola kugambira gundiwo you're in this relationship mwenga ababiri so semali nkuyita si kumala gagenda gundi nkukyaya oli mwavu mbeeza nolowooza nze abasatuludde so lwaki omuntu oba toma approaching n'omugamba kozi nze wenkugumiikiriza ng'oli mwavu nawe sitira oba okiraba nti ngumiikiriza okirabira ddala nti munnange mukazi omwana w'abandi bonyabonya wabwereere nekiba nemugamba mugundi nkugumiikiriza nga si kyakirala waliwo okukyawa omuntu ng'omulaba talina ki talina kyayongerako talina effort gyakolawo okulaga nti obwavu ninawo kyenkola obwavu tukole ki tubuvemu kati nga lwaki oyo simukyawa nenfuna ayina si nze ndowooza twalina muzisinkana nda first person okuyitaawo kozayinza okwegayirira message whatsapp zajja n'omuweereza message nosindika ate nga toddayo teri bino kanwimit twogere no obasazeewo lubu voice message ogimuweereza ku whatsapp oba leeta nowandiika ebbaluwa gundi nokita bwotyo wantyo naye nga kino kyonna eno conversation it's all about showing hard work wembera infact si musajja ekale nekulaga hard work cause omusajja ayinza obba akola nnyo nga gwe olina kye bakitawota wetuulira waka okola njala okola zakola zaleeta gwolya buli togattako so we all have to be hardworking in a relationship waliwo omula gwe bakyawanga ennyumba okuba weyagigendawo mu January December bwerabika you have to change wetuminkirize olaba tebagala tusa bintu byabwe but wetuminkirize yakyawo omulenzi oye n'amugamba nti okuba weyatandika okufuuka omwavu yatandika omulabikira lubi naye luli we yalina sente yali sometimes relationship ewo ngibeera mu myaka 5 ng'olaba temovinga vaawo oyinza obba omukazi gwasibye emikisa gy'omusajja omusajja olusi yasibye emikisa gyo cause waliyo n'abakazi abavaayo nga babayita babisiraani but they become good kati golaba myaka 5 tewali myaka 5 gyokka myaka 10 otudde n'omwana w'abaani mukyali mubwavu kati nga kyekyo kyoba oyogerako amakubo bagagudde ng'otambulamu ng'onoonya erirala anyway mukole nnyo yakuloga mukole nnyo omusajja wamusanga tayagala mukyusa mukake if he loves you ajja genda nakyomugambo kimu kyokola ajja bba alabira ddala tomukaka but it's because of love so mukole nnyo abantu bangi tufiiriddwa relationships ez'enjawulo olw'obwavu abantu abamu tebalaga they're not promising they're just comfortable tobeera comfortable because omwana abandi ogenda muliisa kimukwano basekere tugenda bbanga tusukawo wano channel Kaboozi 556 mubale kubanga mugenda masona okutulaba sigadde nze Trace May